Ja muzere Megaton gemanya andi wano ni Nalongo Kitone era nga tugenda beranga togera ku bintu bingi nnyo onaku luno olwaleero boyfriend we Komanda Mudogo aina go yakubye mulabye mu ddwaliro bambi oyo mwami wange Komanda Mudogo nenda mukasa yawonye buwonye Eva Smart mulonzi muto namugambye togenda nani nogenda namwe atogenda ninogenda kati ye yawonye n'omukolo teyagumazeeko kati chicken boyfriend wona amukuba awo tugenda beranga twitawo ku nsonga za Nambwayo nawo tugenda beranga twitawo ko nina information wange twitewo ko ne ku mwana yetugira ku site kifaananyi ndowooza nkikulazeeko mwana yetugisa suuka faananyi nkirina naye nga bo bagamba nti ate bali basasula ba bloga ne babanga ate bavuvuba ensonga tugenda beranga yonna tuyitayo naye nga mbebaze kubeera nti mutambula naffe each and every time and mukumira ku mukutu guno ogwa Megaton Nalongo buza ku bantu mbalamusizaako mwena abatulaba yenze Nalongo Kitone Nampija Mukomusajja International nga ndi wano ku Salama Road ku ofisi yange wensangibwa wentundira eddagala lyange ly'abakazi n'abakyala era wennambikira ensonga eziba zimbuuziddwa okusooka obwedda mbadde nsaagasagamu kati ngenda kubeerako siriasi mukko katono ogenda beera serious yenze mukomuki wali tubadde tuyitako buyisi yes okay tutandikire wa boyfriend wo yakubye chicken namuguluza bwati ya abana mbo na abambagamba abana chicken tuweyo ka video ate yego bakubye yavuddeyo bambi ku live naga wachi munkuba munkubira obwerere nze sina maanyi era saawe eno nina video ngali mu ddwaliro tasolota asibewo yali ku mumwago si ku mumwa gy'abantu awo tubatwalika kuti bakubanga abantu ngina kulaka ekigambo ngina kuwenda owoza yange kubanga siwagira muntu yenna kukubwa oba muntu yenna kuba moche mumi y'omukulu njagala ompulirize naye ebiseera ebisinga abantu batuyingira ne bakola ki ne bakutama ne basukka batya nesirabangako chicken ng'avuma alien nange sigirabanga wabula walina okubaawo ensonga baba Mudogo yasanze alien balina okuba eza nga beezalayidde byabwe eyo manze sizungazunga ku buli mukolo sibanga soda nyana menje bampitako ne sigenda lwaki okuuma privacy ti omuntu bw'osukka okulabwa alabwa buli wantu n'ekitandi kutuzako kikola ki naye namukasa mugambe nti baba yali anoonya linnya n'alifuna serebu tazungazunga buli wamu bamulabawo wangi azunga nnyo oyo omwana ngadde abatatambula kati akikuumire ddala kategula yabadde mu nju oli mukwano gwe donprise yabayise waliwo omuntu nga nababa mukwano gwe ng'opimamu n'omanya nti wano nze nnyinza ovaayo ng'erinnyo sikola ki sirina kubanga ebintu byebogera mu mawulire bikosa abalala njagala mbeere open nti omuntu ovaayo n'oteesa enteesayo naye omuntu n'omuyingira nnyo neemukola ki neemukosa si buli muntu tajja kulabako akulabeko ogende ng'oseka ojja kusanga ajja kusimbulwa oluyi n'embwa yeesigama ennyama kakati kyendowooza nti kyavuddeko obuzibu bwe kiba kyabaddewo kubanga saalabye nga bamukuba naye mpulira bigambo bikola ki byogerebwa ate sijja biwakanya kuba saabaddeyo ate era sijja bikkiriza kuba saakoze eki ate ekirala ekitandikirwako nze ndi muwagizi wa fangoni ngwa naye kubanga nze ndi mukazi atalya bigambo byange ate sikyukakyuka ompuliriza bulungi era ne bwati omuntu nja kusookera kubuuza yafudde atya bwe naalaba nga siri mwetegefu kuba mawulire matuufu sijja kuteesa wabula nja kuyimira ali ku saidi egamba tukoze tutya okuva mu mbeera eyo tukoze tutya okuva mu mbeera oba oluganda lwange olutegedde bulungi tukoze tutya okuva mu mbeera eyo kuba abantu sijja kuteesa ate sijja kubayo kugamba omwana teyakoze situ no nsi yenze oyo kubanga bwe nali muwagira teyansaba tebantuma tebankaka kati Komanda Mudogo oyo gwolaba boyfriend wange Eva Smart mulezi namukasada muyita afande Mudogo boyfriend wange afande Mudogo Komanda Mudogo simulabangako naluli nali naye mulongo sera mulabanga yeetamye mu ntalo z'abantu yabeerawo bibi sajja musirifu nnyo Mudogo oyo kati wano kyekyamutano Mudogo ogutulona agakonde kati kyenjagala okutegeera twetaaga kubuuza baakoze kuba ne chicken gwe baakubye tetumulaba nnyo mu ntalo obulanze kyenalabyeko beda gyapostinga ku intaneti ku show ya alien chicken yagamba okuyingira ewa gladiator mutwalo gutya mitwalo 2 mujjende babakubira endongo lwaki mugendeeyo gye mbayinza nobba n'atakikola ki naye nakalabira nenkateeka omanyiza mba napromotinga olutalo lutegeera obulungi nga saabadde gye luli ndusa ku status kati ndaba waliwo eyalulabya ajja alunnyonnyole buki bulungi alunnyonnyole bulungi kandabo bakeeka so bigambo bya chicken ng'alumba bali mu kivulu kyabwe
toli ku muziki kakano ate nga kavudde byongezaako okawulidde wali yagamba nti waki mugendeyo gye bagenda oba okiwulidde saagala mwogere ng'alwana kivulu ky'oli wabula nti katagenda kuwaayo example n'abali ku media mukitegeere ti buli muntu waliwo abakola nga bakolerera ssente ng'alina waaliira kubanga waliwo ne ttiimu ey'ekisuuta bagagga nze nzekka atagisobola nze naalonga ebigambo bye nnyina mu nsi biwaana omuntu omu kwata kalooli ono mukyala akubulira oba ekibanja kyange bakibba oba kiki ekiguddewo ebigambo byonna byennyina mu bulamu bwange biwaana bazi nze era ntanya abantu ababeerawo n'awaana musajja munne bannaaye kuba agenda mumwayo akaki nze awo omuwala w'omulundi nsiiba nengisula nze si yenze oyo ate nyana ekintu ekirala nze bwe mba mpagira mu Megatron katugeze nga byenkola nawe ku Sande ng'ojja no nga naalongo mpaayo akantu ku Sande nenzikiriza oyo ne waba mpakagadde ku Sande sigendayo okujjako nga tukwataganye mu budde nti pulogulaamu ya Mega ya ssaawa 6 gye nsooka omutegeeza ate nga tampa ssente ne mugamba naye kati pulogulaamu yo ku 10 oyitawo timpitawo bwaŋŋamba nti ku 10 ayitawo nsooka Megatron ne ngenda kuwookumeka wabula sigamba nti awo naze ne ssente Megatron sijja kukola naye nze si bwe ntyo bwe nakola ki nalabanga chicken ng'ali ku gundi ku Fangoni era ng'aweereza bulungi message eziva ku ki eziva ku Fangoni saamanya yaliyo mu mbeera ki yaliyo nga mukwano gwa Alien yaliyo ng'omukozi wa ssente you get my point sikitegeeraawo awo ebyo bibiri saategeera yaliwo mu mbeera ki wabula nali so surprised nga ndaba awaana omuyimbi omuki omulala kati nga nze mmanyi nti waliyo kisuuta bagagga n'abakozi baki ba ssente nalowooza nti eza bw'aba tabadde mu kisuuta bagagga nga yafunye omugagga gwayimbira akayimba bamuwaddeyo akaki ku myaka gye tewali nsonga lwaki agaana ssente okitegeera okugenda okukola akasente tekirina buki tekirina buzibu kakati nze nampijja okeera ku makya oba nze nyina nsonyi oba nze atategeera ekyo kisobola kikola kakati ndaba agamba waliyo eno show ya mitwalo 2 so nze nakuba obulango bwa Fangoni naye sijjukira kwogera ku show ya muyimbi mulala wali focused ku show ya musajja wo nali focused ku show ya Fangoni kubanga n'oli omulala abeera ategese alina abamuwagira nze bwe mba siri muwagizi we it's not a blame alina abamukola ki era siri supposed kumwogerako ku lunaku lwa show ye kuba watuukidde okukola lonki alina okukkiriza nti alina abajja okujja okugikola ki nze bamu bwe mba sigenze abalala tebagenda kakati abantu bonna abali ku internet bakiyige bw'oba ng'olina omuntu gw'okolagana ne Megatron tomwogerako ng'oyonoona ebyange oba ontegedde bwekeera ku makya obagambe nti eri YouTube esinga ya Naalongo Shone Yugi eri YouTube yakabi kati ate bw'oyongerako munene waki mugendako ebyo Megatron oba ozalayo YouTube y'omuntu omuki tosobola kuwaana yange nga takulumbye njagala kati gwe naawe onsiigire ekifaananyi tosobola kuyita abantu kujja mu show nga bwe nabayita erugogo nga tolina gw'okosezza lwaki tebakikola so kati ekyakubiza kikeni kugira sinagamba nti bamukubye kubanga saabaddeyo siwakana nti tebamukubye sikiriza nti bamukubye anti nze siriwo okutwala bigambo bya muntu byabayogedde nze nkuwa nteesa yange nagambye nga wakatuuka wano siteesa kubaki ku bantu oba ontegedde bulungi n'abantu byebageera sibiteesaako wabula mpa endowooza yange ku kyoba okoze eki kati nze siriwo okuteesa ku bigambo bya kikene nti bamukubye kubanga siri shuwa nti bamukoze eki ate sisobola kugamba nti tebakoze eki kati bye bibiri nze nkuwa endowooza yange ku ki kyendowooza nti wekiba kyabaddewo obuzibu kwe bwakoze eki kwe bwavudde ka vidiyo obedde bakapostinga era nakatadde ku statasi yange ng'omulenzi oyo ayogera nawe kakupuleyingidde buki bulungi naye ebisigadde tujja kubiraba Naalongo omuntu wavayo n'agamba nti lwaki omuntu aba akuba omuntu waki aba takozesa kati ate nze singa nnyinamu amaanyi singa abantu bangi abatalina mannyo mu kamwa omuntu nga yakukombeddeko ebinnyo ku intaneti kuno bangi babikomba n'atakulabangako n'akikkomberako atamanyi bw'oya ne bw'oswa n'akikomba abantu batumanyira nnyo Mega olw'okuba abantu bangi bali mu depression mbuze ensi emmanyi n'obeera mu nsi emmanyi n'omuli w'emberenge n'azikulirako
kati nze ekimpagiza fango ne baza mwena temwakitegeera nti alina omuntu gwenda banga bamukubye nga amanyira abala nenda banga nanga amanyidde alinga yamunkubidde that's why I support him fango ni ye kuyambyeko kubana abakujonkera eyina engeri gyekola omulimu directly kankubuulire omulembe gw'okuvuma abayimbi omuntu bamumanye ku TV ke bamuwadde omulimu gwakoma kuba kasuku era abagenda kukola ku mulembe guno bangi bagenda kugenda mu kkomera abalala bagenda kuwa bafe nga tebalwadde lwaki nti abantu basaddaaka bingi okubeera ekyo kyobalaba tudde Megatron nze simanyi watandika kukola YouTube eno wayita muki naye owulira otanga omuntu akedde ku makyanga buli kyokola abaako kyakiteesaako ku YouTube yo how do you feel kati abantu bakitegeere n'abantu abo bebateesaako bawulira bubi nze kyennina kiba kizibu nnyo okuvuma omuntu wali ompuliddeko waliwo omuntu nga tavuma muntu naye nga kyagenda okuddiza ojja kukwasako emikono emeka ebiri kati njagala mmega abantu bagambe nti omuntu yenna avaayo n'adisikasinga ku muntu nga tomwogerako mulimu gw'omuntu kiba kikyamu abantu bakitegeere nti ekibi kiba kiki kikyamu ekibi kiba kibi kati olwokuba nti generation egenze ekyuka eno yennaku zino yeerwanako eyalulu yabeeranga mu nnyumba n'ekaaba banandaba batya bannayenze bigyayi banandaba batya naye omulenzi nga nnyingira bannange abayimbi mwenna abalinamu ku maanyi mbakubiriza mwerwaneko nga bakuba abantu omuntu yenna mu Uganda yiikiriza gwokola ki gwosobola bw'onaamanya nti tomusobola ng'akusanze nakkuba ebinnya ebyo muveeko abantu bave ku bantu mmega tulina ebizibu bingi tewali nsonga lwaki onfiirako gwe kebeera mu vidiyo eziri ku internet nali nkuteesezzaako why you have to discuss about my life nongolero ng'oli mukambwe bw'oguyogera bw'osuulamu bakuleka kati obagambe kogatte waawo togenda kukkiriza kuleka kimbi biri ng'osuulamu okitegeera ogenda otunuulira omuntu ng'amawulire gonna gaakola agakola ku disikasa ku bulamu bw'abantu baki balala n'ava ku ye n'adda ku mukazi we n'adda ku baana be n'abayingira nnyo diipule oba otegeera waliwo omuntu nava n'agamba bawannaalongo sajja mumpi bannange era kale si mubi nnyo oba talina nnyo buzibu naye omuntu aveeyo n'agamba ekyo kibba kya Naalongo kyakisooka nakikola kino nayogera ebigambo byonna bina nga tekukituufu nakitya kalize ku musajja n'omwana sisaaga awo bwenfuna omukisa ogukukuba oluyi Naalongo abasinga bannamawulire bo bagamba tuba tukola mulimu gwaffe bano abayimbi balina ebintu ebyebakola ng'ate bannamawulire balina obiwe abantu kambeko kyenkugamba bwe wali wasoma amawulire tewagasomera nze okitegedde bulungi kati engeri wasoma omulimu gwo nga gukosa omulala leka naye asigaze amannyo go onyumirwe omulimu gwo bino tebigenda baleetera obuzibu tewali buzibu abantu bajja kubasiba kyemmanyi Naalongo omuntu wajja wano omuntu wajja wano ku dduuka lyo n'akuyisa obubi togenda mmutuka butuusi olina okugenda mu mateeka daswali tulina poliisi era abantu bonna abagenda mu mateeka sibalinaako buki naye otyanga nnyo omuntu gwovume omwezi ne gwe wali nga takuddamu ate takuwaabira kitegeeza kyakuleetera kiki kati nze ndi mukazi mulundi bwonkola ekintu nembaako kyenkukola ne bwonsiba eruzira mbayo nga nakawunga nkalya nga ndi happy nnyo kubanga mmega nadde njagala kukubira nakoze eki ekinnuma kunsibira bwereere naye nze nampita emba nyina kyenakukoze nga nakikozerakuba obadde omumanyiira nkuwagira ogende ku poliisi ne poliisi ensibe ndabe bwenvayo nenga gwe nakuba gwe muntu Naalongo tewayinza kubeerawo mbeera ndala gye musobola kubeera nti musotinga issues okusinga okubeera nti abantu bangi bawooningibwa mmega nze ndi mawulire n'omukubira nga namukaso yanvumidde ebbaga naye agamba namukaso yandekyanedda kyawedde ekyo anti kati nkuwa example anti nkuwa just example kuba simulinaako buzibu n'otunula mu message zo nga tolinayo message n'emu ng'omuteesaako oba ng'omuyingira naye nga gogenda okulaba nga buli message zonna zateesa mu 10 mubaamu emu ekola ki omuntu nno okusirika tolowooza nti aba takuliiko ayinza okweta ekintu nga kiyinza kwetawalira emyaka 2 ng'oli mu ddwaliro oba ng'olina okwerwanako ennyo buli muntu alina bwanyiiga nze amawulire gensaba abantu mbawadde example nalangaso ya Alien nga waliyo ey'omuyimbi omulala saamwogerako nakati simuteesangako kuba bwe yali ajja mu mawulire teyajjirira ani oba mpuliriza ne byayimba teyanneebuuzaako kitegeeza alina abamukkiririzaamu kyenva simuteesaako kubanga abawagizi abatono bajja kunyiiga bannyingire oba ontegedde kyenva nsigala nga mbagamba nti nnyina omuyimbi top 10 Alien Skin wa kabiri nange ekyo ze kyembaako nabadde awo nendowooza neŋŋamba nti bantu bangi babadde ku mukolo lwaki bakubye kikeni nazzaawo neŋŋamba lwaki bamukubye kati omusajja ali lugogo nze nali yeerugogo ku mulyango Alien omusajja ali lugogo okugipangisa obupangisa
abantu bangi wano ku TikTok nga bagituwa netulema kuba tuli baavu oba ontegedde bulungi omusajja ataddemu obulango obuyitirivu obw'emiliyoni ameka nigogeyeta pangisikako gweokutta ka TikTok kubanga bagula essimu nti lwaki mugende eyo oli mu bizinensi y'omusajja ogyonoona tosobola kuwagira wuwo nga bizinensi oli ogiresse fena tulina abantu abatunyiiza mega bangi betwesonyiwa ne ku media notamukola ki n'omuta muliro n'ogamba kata nabubi guganye kammute naye nkole ebyange naye akole ebiki bw'abanga ali afunyemu obutakkanya ne alien kuba abantu balina nnyo ensonga gye bampa alien alina abavubuka tebalispektinga mikwano gye alien alina abavubuka nze abavubuka ba alien tebaza kye baali bankoze amazima gali nfuulo waaki bwe baali basibya aliens naye sobola kuwalampa wali kantu kafangoni kaliko abantu baali bangi wansi abavubuka abo bansitula ne banteekayo kali akantu ka waggulu lwaki tebankuba andi gwe tomwogerako kintu kyonna otegedde kyagezako kugamba anti kati naawe omuntu oba tomuwagira kyogamba fe totayogerako tetubamanyi kati gwe oyina gundiyo gwe gotawagira tomwogerako muleke akole ebintu bye oba bibi oba birungi gwe mukole ki gwe wagira kyokola ki lwaki musala layini gwe nomanyira omuntu noyagala omutegeere teyakukubira simu nti nzija lwaki oyagala akutegeeza byagenda okukola enkya nalabya gundi kikeni nga akaaba bane omutima negunuma neŋŋamba amazima kibi omuntu omukulu omukuba tekiba kiki tekiba kirungi naye n'omuntu omukulu ayingira bakulu banne ekyo si kiki naye yeetaaga kubwa ate nze gandi maanyi ge sirina singa nze kati olaba oli ye mafiya boss singa nze mafiya woman singa ndi muba naye amaanyi nniramu galya nagayomba leka nayo tuba tetunatandika nga watandise dde okusumulula nago gajja lwalumunyagambako bugambi wano ondeetedde entalo ondeetedde entalo buli wentula wabadde ne naalongo nkooye naalongo nkooye lwaki tokyazaamu abo ani nno gwomanyira bantu bebandiko njagala yogera amazima swaza sitaani abantu bonna bobadde nabo mpaayo babiri nga naboogerako nze wano wayogera ku muka Kasuku nenjogera ekigambo eki nayogera okukamera negamba Kasuku wamulabye ng'ataddeyo beautiful ngamba owira bwakomerawo era owira bwotandise naye leero osanze ndaba leero nkulaba naye komanda mudogo yakubye chicken ebyo sibimanyi saabaddeyo I can't witness era mbadde njagala okubira kojja bwe luzungu olutuufu oba njogedde oli mutuufu gwe buli luzungu lwokubawo kubawo I can't witness awo saabaddeyo kako gatogende mu luzungu akaliwa otyo ogira ako katandi sikamanya abaana tebannakangamba saabaddeyo kogere mu luzungu kayige you wasn't there kyonga kizitoyeemu gamba ganda wazaamu oluzungu lwa dictionary yogera kukuno lwangungu you didn't attend I didn't attend abanango ate oli muzibu nnyo ekyo nkimazi saabaddeyo ndowooza mukitegedde muki ekyo kiwedde kati nalongo mumutegedde naye nalongo oli muzibu nnyo otandika okuteesa ku kintu kyotamanyiiko mito namagulu oba ofuuse mulimba ontegedde bulungi ate nze wemba njogera soogera nti mbega yagambye no njogera kyemmaze kakasa nze n'amaaso gange n'omutima gwange byanjwanjwa sijja kugamba nti bamukube sijja kugamba nti baakoze eki sijja kyogera naye ngaekituufu kiri nti saawe naalina mu ddwaliro ali bubi ate bagaye maama wange yafa kumukuba olowooza bonna abali emulago babakubye kyotegeeza ntitonkaka kwogera kintu kye saalabyeko kyentegeeza kuba bangi abali mu ddwaliro tudde nga tewali yabakubye naye nga gye bali wabula nkunnyonnyodde simanyi oba bamukubye simanyi ba tebakoze eki naye nze kino nkiddiramu bannamawulire ne babloga ne ba tiktok okunoonya sente kirungi naye lwana nnyo okulaba nga tokosa bulamu bwa muntu muki mulala nze mega neegendereza nnyo nze nnya n'abantu abankubira essimu okwogera ku bantu neŋŋaana omumwogerako nga ndaba omuntu oyo yadde byoŋŋande biyinza oba ebituufu naye bwandiba nga bwe bulamu bwe neŋŋamba sijja kukola ki sijja kyogerako kati abantu muyige okukola naye oba okola bizinensi ngaakasente bakakuwadde tibakuwa akasente bagenda kuleetera biki bizibu kati singa aliyeni atwala abantu mu kkooti abayogera ekigambo ekyo ku shooye kubanga obwo guba musango okukangakanga abantu mu bugenderevu obutajja wantu walala kitegeeza gwe olina kyomanyi kati lwaki mugende eyo kitegeeza gwe wategeddeko nti waliyo n'ebibyo ebiyinza okukola ki ebiyinza okubaawo by the way nsaba mukama amazima gaveeyo bwe baba bamukubye agende mu mateeka tetumuyinaako buki era agenda kuloopa komanda tetumuyinaako buzibu era nja kufuna obudde nnoonye boyfriend wange komanda mudogo ambuulire buzibu ki kuba sinnayogerako naye simanyi oba bituufu
mwate video gye nalabye akoze ku TikTok ng'agamba bannaye mutereeze simu nze sinnabaako oyo gwe mulaga kati sisobola mwogerera yes nagiye ku TikTok ekiro ng'alina mukulya ebikoola bye n'agamba yes yeye kati saagala mwogerera naawe n'okikkiriza nabo andi singa kyenzikiriza gambye siteesa ku bigambo by'abantu can I repeat yes siteesa ku bigambo by'abaki kubanza nyina eddembe ligamba kyemba njagala mmega kitegeeza naawe ogenda okiteeseeko toteesa ku bigambo by'abantu nga tomaze kufuna proof ku biki omusajja ayiseewo mweri emmotoka ng'alina enimwa minene ng'egya Shalom ningamba taba Shalom bannange yaguze dde abakabene abadde emmotoka naye nga mumajja minene wabweru kaakati eyo nga nvuddeyo ngofiriziize ndeetedde ebizibu bali abantu mukwano gyange sebo nange bakwano bange era bannyingira ne banga mafaana kamowezi fuutu Shalom yagamba bonna n'entambi oyo mwalegera omutwe omugazi bonna bagamba ne kasuku oyo goolaba naye ng'omufaanana kati wakigobiremerako ate kati nange bangambye nti alina omumwa gwadde kufa emmotoka gulabya guyina naalongo mu dakiika mekaawo manager akugenda kukatema ogeza n'okatema ogeza n'okatema kati eyo nga nvuddeyo ovaayo ogenda wagambyeko oveeyo gwe weekyaziza ng'ovudde mu kuvuma abantu sirina gwe nnaavumye njogeddeko obwogezi sigenda kukkiriza mpasinga okuvuma kwe simanyi kale that aside naye nga kansabire chicken ekyo nange musabira awone otereera ba chicken eyo golaba simulinaako obuzibu era tawalina kye yali ankoze ontegedde bulungi era simanyi lwaki embeera yabadde bwete ku bantu bonna abadde kuki kusho ne bakuba ye pate namukasa ye yavudde yadduka misinde bamufulidde omusirikale n'amukuuma namukasa namugamba namukasa asobola okubeera owakabi natalina gwakosezza kati mmega kyogamba ekikunoonyesa onkyaze lwakuba nvumanya abalala njagala birowoozo okitegeera namukasa asobola okuteesa obulungi natalina muntu amunoonya tasobola kudduka muntu akunoonya paka ng'oli mu entertainment eno ng'ogenda mu sho ne mu bubaga ng'obwo oba olimba lwaki obeeramu obulamu bubi osobola okuwa endowoozayo n'ogamba nti nze nga bwe nalabye ekivulu kya aliyeni abcd n'omuta naye bw'otandika omuyingira aliyoni oyo bwe yabadde akkirira nze omuvubuka oyo oba oyitiridde woolina okukola ki ngazi yesimulabanko ng'ateesa ku bantu mwe lwaki mumuteesaako babenga nze simwogerako webale nnyo yogera kyolabye nti oba kituufu oba si kituufu naye toyingira bulamu bwe pasono ng'omuki muleke abeere bibye kyekibaleetedde obuzibu sonyiwa amawulire ge mwasoma geego ge matuufu nti genda oyingire mu bulamu bw'omuntu omufiireko aziifu mwana wa nnyoko andi kati omuntu agamba aliyeni wanaakola ekibi tetuyogereko ngaze bw'oba olina okakafuka yakikoze kyogereko lwaki omuvuma n'oyingira mu bulamu bwe munda n'abaana be ne mukazi we yes nalaba namukasa nga era lwamuwaawo ku live ye tebajja mukangakanga naye namukasa mwana muto nnyo tazaalanga nako lwaki obeera mu ntalo za ddukadduka kola amawulire go ogambe nti nalabye Naalongo nga mumpi ng'anyenye ebbina nga kituufu mumpi oba oluganda olwotegedde ne tomuyingira nnyo obulamu bwe bwamuki bwamunda kale katusabire chicken mulabyeko ku kitanda bambi nga apoocha omusajja alyeya Nobert atoba ne show gwe muli ne mugamba bantu tebagenda sima aleeta omuyimbi omulala nakulabye tuleeta mega 256 nga bbiri ogwokutaano tuli lugogwo era nabadde mbala bampadde omuzigo n'omubisi omuwanvu bwe guti tegete gundi afaaki Nobert afaaki kola Nobert abayimbi ba West mwali mwagano bategeka nga mwagano obategeka wano e Kampala yagenda mutegeka eri no n'abalaga nti basobola okujja e Kampala ne bagijjuza wano eigi yali amenye lugogo ani yamutegeka Nobert events Nobert ye yamutegeka atasobola abantu ne bayingira mpaka tusolowoleza Nobert yategeka eigi ate nze nali ku mulyango segundi ani yogere yamutegeka nga Nobert w'amaanyi osala wa Nobert wange olaba onzikolako nange olutalo osala wa Nobert ngenda funa nkyaza nkuvuma ngenda funa nkyaza oli kasiro kanonye yankyaza ate ngenda kwongera netondera nsisobola ekoma wano
leta akantu sisobola nakale nalenje nakujjako akakonji weereze bweyala kummanyira kubanga Regi Nobert yamutegeka nze nali nsolooza olanakotya kukyamya eggwanga wetondera eggwanga sooka wetondera abatulaba ogenda kwetonda tugenda gwe oba osooka kubanga ogambye bitekisi yamutegeka obuzaabuza abalabi nedda obuzaabuza abalabi ba Megatroni ani yagitegeka buli omu yetondere munne sooka gwe oba osooka bansonyiwe Nobert yagitegeka gamba netonda okwogera byesimanyi netonda okwogera nti naye nga kikaluba nibenta okwetonda si kwangu nalongo era abantu abeetonda nze namukasa muwa cepe okwetonda okwetonda kati buli omu asigaze byalina toweetonda nange seetonda kati tugende maaso that aside nga tweyongeddeyo naalongo katugende ewa Nambwayo nzakirimu Nambwayo yavayo n'afuluma ekibaluwa ng'agamba nti oluvannyuma lwa Deni okufuluma n'ateeka ekibaluwa ekiraga Bina Bebe nti kimusuu intention to sue kati ng'amusabye akawumbi kalamba yesterday twabadde kuteesinaawo oba ayagala twala biwowolo na mutima akawumbi nga mpulira kawulire nange kati twabadde awo ku Radio 4 mu show nalusaba bonna tubakubire nsooka tukubira Nambwayo n'atugamba nti nze kyenjagala njagala Bina yetunde ku lw'omwana wange kuba omwana wange ajjala bino ebintu nti ono si ye taatawo biki but before that waliwo akatambi akafulumye nga Bina akubidde Suna Ben essimu ng'amugamba nti wamma bagamba sima tweyagala lalalala bingi Suna Ben n'agamba ngenda kufa n'akabizaako tekalina kikagenda kukola awo nga Suna Ben agamba agenda kulwanirira Bina Bebe paka kuwulira bubi oshegedde Nambwayo namukubire n'agamba nti lindako mmaleyo omukyalo oyo anyingidde nnyo before that era nga bino tebinnabaawo azza nkola ebintu ebyenjawulo twakubidde gera omuntu ayagala bbaawo bwakola muntu nga yegomba bbaawo akola buli kimu tugende mu maaso tomanyiira mpa ogenda kukola ebibyo nedda sewa oyagala njogera ebigambo nga go biŋŋamba kale kakati kati tamwegomba oyagambye kati omuntu waba tewegomba musajja wange lwaki onfiirako baŋŋambye Bina alina mukwano gwa Suna Ben ate Tina yagala Suna Ben sagala kwogera ku mannya g'abantu kankyogere kuba ze babiŋŋamba akola awo ku radio kati bwe nakubidde Bina yatugambye sigenda kwogera ku nsonga ezo naye baloya bange baŋŋamba okwetonda nja kwetonda kati yalinze kiva wabaloya kankuddemu bino ebigambo with respect omuntu yenna okaddiwa nga oli musiru afudde asinga nalongo oluzungu ennaku zino olusisiza ogenda bbuza abantu bange sawa bina n'osuulamu abaana tebandi bulungi luwummula lwali luwawo ate bakomawo kankubuulire omuntu okula nga oli musiru afudde akola ki kale imagine omukazi 50 years abaavu mbona nti maŋŋamba onjagala stupid kyekyo kubanga weekubira paasi bujja weegomba omulenzi kati kootuukire ddala ku nsonga oli anyiga agambe kale kankwagalire ddala ebya pittu neesekereko nnyabo Nantale naye kikyenkugamba nze Megatroni omuzadde yenna bw'aba alwanirira omwana we nkuwagira emirundi 10 kyonna kyosobola kigezeeko njaba luganda lwange olukootinge buki bulungi nalaba Kasuku ng'agamba nti ye ku mwana we alifa agezaako kuwaani olowooza wa Nambwayo si mwana bino ebigambo mbikugamba dear Mary my dear daughter bw'oba olwanirira mwana wo mubuulirira nnyo era bino mbadde sinnabitegeera kuba badde ebalala mwezi osozi abadde zimpuba naakadda saabitegedde buki obadde babyogerako ninga akasajja kujja wano nja mubuuza abinnyonnyole bulungi mbitegeere sigenda muwa buwabuzi bwonna ku mwana we omulimu gwange gwali gwakujja nyimba mwana wa Mary n'akola ki n'awona wabula saafuuka maama we nti ate bw'aba alumiddwa omuntu afumye omwana we nyina ovaayo muyimirize mugambe nedda oyo muleke neva era mu nsonga eno nsuubiza Abannayuganda sirinawo buwabuzi bwodda ate sirinawo kuyimiriza muntu n'atya wabula Nambwayo kyonna ky'owulira nga bw'okikola omuntu ng'atyoboola omwana we obeera mu mativu I'm here to support you if you don't have money nja kuwa sente
olwanira eddembe ly'omwana wo. Nalabe Suna nga yewadde. Eyensonga ngimaze. Ntogenda gimala bw'otyo. Suna nga yewadde nnyo. Nalabe Suna ate naddamu vuma nabwo akabizi n'angamba. Naye sigenda muteesaako. Ogenda muteesaako. Wabula ngenda gamba abasajja abalala. Abali mu ttulu bali okumanyira abakazi modolo bwezityo. Okubatyoboola. Timbatekeko amaaso ameka. 2. Buli musajja atatya mukazi alina waali olwaleero. Ali mu safe place today. Manyi mbala ibadde bannwaggwano nga balina ebintu ebitogerekako nga basigaza mannya. Butatya bashe? Bakyala. Buli musajja alina gwolaba omugagga alinayo omukazi gwagamba oyo tebamwogerako. Oyo bw'aba alinayo omukyala ekimuli. Buli musajja alina gwolaba alina ssente. Alinayo omukazi gwe batayogerako. Ate nno nga tatukanye na mutindo tanyuma na kulaba. Ng'ali awo kifeddedde. Ng'era bw'omusanga si akyamuukiriza abalabi. Amala bumazi. Naye nga yasobodde okubeerawo n'akuuma bbaawe ne ssente ezo. Abantu ffe abatali balungi mu feesi ebiseera ebimu tuba n'ebirowoozo ebiki ebizimba ebirungi. Kati ebiseera ebisinga bano abawala boolaba basire kwiri njagala akawala kalina west njagala akawala nga kalina ebbina. Nga bwolaba mentayiniza ebintu ebyo bw'atayagala kuzaalira baana. Kubanga ekyo kyakuuma ye bizinesi ki? Ye bizinesi ye. Ye bizinesi ye. Mwajja akawogo. Webale nnyo. Ne bw'onaamuwaaki yaba alina obulamu bw'ayagala obeera mu bwa Beyonce. Temulimu musajja kumumanyira. Ne bw'onaamuwa akawumbi agenda kukalya nga bw'anoonya bali abalenzi asanyusa ba Beyonce akobewowa. Kati omusajja ono alina baayagala ono yalaba temuli. Otegedde bulungi naye ntwala omukisa okutegeeza nti amabega w'omusajja ow'amaanyi obeerayo omukyala. Wabeerayo omukyala ow'amaanyi. Naggwano. Gwe kennyini ojja kutula weebuuza lwaki mu bakazi bonna oyo gwe tuli mukwogerako olwadde. Olwaleero. Kitegeeza yalina ekyenjawulo ku musajja oyo. Oba otegedde bulungi? Otegedde. Ate era mwe muteekawo buteesi baki? Maaso. Buli musajja yenna atatya mukazi alina waali. Mwe mutunula mujagadalo bwe yagamba. Anti esaala z'abakazi zituuka. Bw'aba nga kyayogera kituufu. Aye nalongo gundi nambwe ayagala essaawa ey'omwenda. Amaziga g'abakazi ago g'olaba bw'akaaba bw'akubako mu nsujju ezo saala zituuka. Abange. Mpozi bw'aba awaayiriza. Akaaba akola atya? Bw'agamba nti eno nti eno gye waliya. Nga talumwa. Okubawo mpola mpola kubawawo. Okubawo sirisirizi. Nayo mbanga akuba mu nsujju atama. Kati aba akuba mu Nogamba taata. Abayagala nsiraane. Bw'oli ensujju yange bw'onvuma akabizi. Pa. Emirundi 3. Ng'osirika. Ng'agenda abona. Ate kati tuli ku kikolimo kya nkoko tekitta kamunye. Galima mu kuba ensujju. Omanye ezifudde oza lwaki kamunye? Si ze nnyingi osinga enkoko. Anti enkoko bazirunda kamunye tebamulunda. Weebale kitegeera. Tisinga zirina we zikuŋŋaanya ne bagamba nti obungi obuli kamunye Kampala. Ziri wali musenyu oyoola buyoozi. Naye bane n'ennambwa. Kitegedde. Si kaaki naye yasabye ssente nnyingi akawumbi akalamba. Nze byo sibiriimu. Awula nze kakasa. Azikendeezeeko. Kinnambwayo bw'obanga looya toyina. Looya ayina bye bawandiise I have a senior lawyer here in Kampala. Bekaba akasente katagaddemu. Nange nno ndi mukazi mwavu. Nzo bena business eno ng'oli mwavu. Ndi mukazi mwavu. Tekisoboka. Ne bekaba akasente katagaddemu. Ojja gatagatta. Nambwayo contacting. Nze omuzadde yenna ng'alwanirira omwana we. Sirina kye mugamba. Bw'oba omuntu omusobola munoonye mukube. Nze neewunya n'abagenda ku poliisi. Nze poliisi gwe oba olina okuntwalayo. Violence wano. Nyabo. Bwegende wako omukwateko ssanyu wali wali. Tugira violence. Nze abagenda ku poliisi mbakwasa mukama neneebaza n'eddembe gavumenti lye yabawa. Okubanga bajjuke nti tulina amaki? Amateeka. Anti nze ku mwana wange buli kintu nkisobola. Nze ku mwana wange I can fight. Nsobola okukola buli kimu. Okukakasa nga toddamu kumukwatako yadde omwogerako. Naye ate abantu basse balinaako buki? Buzibu. Nenze omwana wange teramusinikirako binnya ebyo bya njiri. Kati kyobola buli muntu yenna bw'agamba nti omwana wange. I respect that word. Omuki? Omwana wange. Kubanga nange nnyina gwempita nti omuki? Omwana wange. Naddala ng'akyogera nga n'akagambo takkirizibwa kukoogera. N'omulaba ng'ayogera amannyo gali ku bugulu. Nyambye. Kale nambwayo. Sisobola nakukubira simu tokola ki. Awo siriiwo. Naye kati kano badde bali. Naye buli muzadde yenna ndaba. Ng'olina obwenkanya bw'onoonya eri omwana wo. Ne bw'obanga bakummye eddoboozi jangu wano ku Salama Road ngenda kulikuwa. Bavumvubika omwana wo naye oyogera tebawulira. Nze nyina eddoboozi eriwulirwa jangu nkikwogerere. Bajja kutegeeza kyobadde okola ki? Kyobadde otegeeza. Sida nze muzadde yenna bwesaagisa ku mwana we. Naye abantu bave ku baana baffe. Agamannyo bagasinike ne bave ku baki? Ku baana bammwe. Babeesonyiwe.
nze nja kubeera eruzira lwa mwana wange kubanga nze nfumitirizamu ng'omukazi ali mu katebe ayogera ku mwana nga ne waakolera mmanyiiwo anti oyo yandifudde tanneerabidde kwebuuza abanninaanya abammanyi nze ndi muntu mugonvu nnyo engeri gyokisikamu bwoti izo ndaba n'abadde asuubira okujooga n'agamba disrespectinga buli mwana w'omuntu ate ba ne bwonyiiza otya sirowooza bwenyiiza kusala kutuuka ku mwana okujja kuba liwe yasala nnyo n'atuuka ku bandi abantu nengamba ekitegeeza abaana be nabo okubavuma kimunyumira kubanga n'abange bavuma nze nabakola ki nengamba kale awo katwambalaga ne bukanzu naye omuntu yenna nga oli mu mawulire ne wabaawo nsonga ki teesa jjuka oyo ali mu nsonga eyo oba omuvuma oba omugamba biki oba omuyisa embizi ze tebikwatako lwaki oyingizamu omwana wa munno kubanga gwe tolina babo oba nze natwala babo so that aside katugende ku nalabye gundi Asani Ndugu omumanyi simumanyi tumuleke oba tumumanyi simumanyi ajogolere ku nalongo ojonga tomanyire oyita mpisi kkumi kyoyita okumanyira kyoga abantu bonna bali mu Uganda nyina obamanyi tosobola butamumanya gwe yayimba ne kadongo kamu nayinza ngeri gye nalondebwa kikofiira nga yali mugagga sajja kusema bayimbi ba kadongo kamu tomumanyi simumanyi I don't know him kati tomumanyi kati naye omuyimbi waavaayo n'akaaba n'agamba Bobi Wine yamba 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 ng'abula na kwetuga nze njogerera Bobi Wine principal bize yakava mu kalulu ke kawempe agenda ku kitebe bamuteekateeka mu bintu ebitajja agenda ku kitebe ekisooka ne bombuzako sibamanyi ekizibu sibamanyi sijja boogera kale birimu ne principal bize principal ye mumanyi nze bombuza katugendewo omwana Elishama mwana oyo buzo bingi abamu bagamba ansa ntono era nga efaananyi bifulumye abula ngenda gende wa Kasuku muweeyo akantu ogenda muwaaye mugambe Kasuku lwaki ondegako olubuto anedda katugende wano ate waki obireeta ebyo nkooye okutematemamu ngenda wa Kasuku teri kutemamu kati omwana mukubire Kasuku akuyamba aleme kukwata kubanga ejjogo lingi ng'abantu beesigamye ku ye naye nze gwe baliko ayingidde ate mu Kasuku Elishama kwe tudda eyo ensonga nkulu nnyo saagala gibalaatiramu bwe mba njogerako kati obadde wakasooka akubira Kasuku yakubira Kasuku oba sooka okubira ennamba oyo labe obakwala sooka okubira ennamba sooka Kasuku wensabidde essimu oteeka mulawo yeeno oba yagikyusa esimu tatera kukyusa esimu yana mu bbiri manye nesimu maze naye emyaka egitaka wansi wa 10 nga tevuga evuga naye erabika yeebaka nnyo ku makya engeri gyakeera mu mpewo bagiyita morning show biki Kasuku live kati akeera nnyo Kasuku live bwaddayo n'agwawo nze mmanyi nteka yagala gambe bya Kasuku gambe Kasuku weebase nnyo yeevuga tevuga That is not answer. Akera nnyo Kasuku live. Kati kubira gundi nambwa. Omwana oyo baba naye. Omwana oyo. Nambwa ale kati yomugamba ki? Mwagala. Omwagaza ki? Ezefu. Twateeseza. Yeevuga. Mary kulimba kufudde muli ndi wano ndikodinga Megatron agambye alinze gwe mubuuzi agamba ki walayi obudda ndiyo akujja naye nasize bubi obudda kulina muliro kati nzigwana akazuuka bagitaddeko ku genereta abadde wano nga ŋŋamba mbu simanyi olina bye watutte mu kkooti naye nze mugambye ensonga zonna nga zirimu omwana ng'omuzadde anoonya obwenkanya bw'omwana we w'obuliddwa akasente oŋŋamba nze sigenda kuwabula yadde okuwa amagezi ate omuntu bw'ayogeranga ku mwana wo ng'omusobola munoonye omukube nze nkubuulira nambwayo wasuza otya bebbi onkubidde
esimu nozisirirawo naye tugenda kukola tutya nkunoonyeza nzire eno nzire eri sikulaba kati olaba oba olina namba oyo oba onnina weba nina abonteeko katono njagala gwe physically maama kuba ono tuyomba wangi wangi onalinza ogenda kuddawo leero ngenda kubeerako ku ofiisi yange abantu baludde nga tebandaba nga ndi mbalala togenda vaawo awendi kale kandabe mmanza kale naye kusabanga munana kale kati nambwayo manye kati nze ngenda kukola nti njagala akantu genda vawaka kusanga munana tugenda kakolerawa simanyi